Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Weewaawo, erinnya lya Mukama ddungi. Tutera okugamba nti Mukama mulungi ekiseera kyonna. Twebaza Katonda nate olw'enkyene ya leero atukuumye n'atuyisa mu biro eby'ekizikiza, mu biro eby'ekiro. Ekiro kizibu kubanga engeri gye kibaamu enzikiza oluusi kitiisa. Bw'otunuulira Bayibuli bw'eba eyogera ku nzikiza egikwanaganya n'okufa, kale nno kitegeeza tulina okubeera abeegendereza ennyo, era ebiro eby'ekiro Mukama bw'abituyisaamu tetulema kwebaza Katonda, kubanga bangi abeebaka naye ate ne batazuukuka, ne beebaka ne beebakira ddala ne batasobola kuzuukuka. Naye Mukama tumwebaza nti ggwe nange tukyali balamu, tukyayinza okuwuliziganya oboolyawo n'okulabaganako. So Mukama tumwebaza era nkwebaza n'okukeerera ku 3ABN TV ku programu eno ensulo ey'enkya. Erinnya lyange nze Ssemambo Peter, omuweereza wabaddewo wiiki eno. Njagala okukujjukiza tulina Gospel Rally. Gospel Rally enjiri ey'emirembe n'emirembe, amazima ag'ekiseera kino okuva nga 29 Novemba okutuusa nga 20 omwezi ogwa Desemba. Tugenda kubeera mu njiri wano ku 3ABN TV buli ssaawa 3 ez'akawungeezi. Kale tosubwa, yita banno, buli omu mukoowoole asobole okubeera nga yeetaba mu njiri eno, ng'abeerako ng'alaba ate era ng'akubiriza n'abalala bangi okulaba. Eddiiro lyo kalifuuke ekidaala abantu we banaakuŋŋaanira okuwulira enjiri. Ate nammwe abali ku YouTube mwebale kubeerako, era tubakubiriza nti bulinki mubugabane mu busharinge, enjiri eno esobole okutuuka mu buli kanyomero ak'eggwanga lyonna mw'oli. Obwakabaka bwa Katonda busembedde, ekyo mukimanyi, tusobole okubeera bangi abanalokolebwa okuva mu nsi eno. Naye twagala genda mu kyakuyiga, twagala kutandika n'oluyimba olutendereza Katonda ku nnamba 10 mu kitabo kyaffe eky'ennyimba za Kristo nga lugamba nti weesibe ku lwa Yesu. Stand up for Jesus. Weewaawo kitugwanira okuyimirira ne Yesu, okwesiba ne Yesu tusobole okutambula mu nsi eno. Tujja kuvaamu nga tuli bawanguzi. Olutalo lulabikanga olunene naye terujja kulwa, kubanga Mukama waffe yatusuubiza buli kiseera abeera wamu naffe, era ajja kulinnya ku nfeete abalabe be, abalinnyirire naffe tutambulire ku bo. Bayibuli egamba nti n'abo bonna Mukama baalyokya balibeera vvu wansi w'ebigere byaffe. Kale waliyo essuubi nti tujja kutuuka ku buwanguzi. Luliba olwo, naye olwo teruli wala, lusembedde, teri kusaaga. Kale katusabe nate tweyongereyo mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Katonda Kitaffe, otuwadde omukisa gw'okuyiga ku nkya eno, tubeere tuwe Omwoyo wo Omutukuvu atuluŋŋamye atuyigirize mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Omulamwa gugamba nti totya. Tuze tutunuulira okutya okuyita mu wiiki yonna, naye leero olunaku luno olwa Sabbiiti, Saturday, olw'omusanvu mu wiiki, Mukama atuwa obubaka bugamba nti totya. Okutya kwabuna eri abantu bonna kituufu, naye Katonda kikyayogera ku kutya era bubaka ki bw'atuwa? Totya bubaka bw'atuwa. Isaaya essula ya 41 olunyiriri olw'10 lumanyiddwa nnyo era tutera okulusoma nga tugumya bannaffe, naye leero Mukama atugumya ffenna kubanga
tuli mu nsi ejjudde entiisa. Agamba nti totya kubanga nze ndi wamu naawe, tokeŋŋentererwa kubanga nze Katonda wo. Tokeŋŋentererwa, nze Katonda wo, naakuwanga amaanyi, weewaawo naakuyambanga, weewaawo naakuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Katonda agambye tokola ki? Totya. Kiki ekikutiisizza? Kyonna buli lwe kijja ye Katonda agamba tokola ki? Totya. Omuwandiisi waffe agamba nti okusinziira ku kutya nga bwe kubunye mu bantu bonna, okubikkulirwa kwa Bayibuli tekwayinza kusirikira ddagala eriyinza okuziyiza obulabe bwakwo obukosa obwongo. Jjukira twayiga emabegako awo nti okutya kuleeta obunkenke, kuleeta okweraliikirira, ne kunakuwaza obwongo bwaffe, ne kuleeta obulabe eri obwongo, n'ekirala ne kuleeta obulabe eri omubiri. Era twalaba nti waliwo n'endwadde nnyingi ezeekuusa ku kutya ezijja mu bulamu bwaffe. Kale Bayibuli yali teyinza nga n'okusoboka tekisoboka okubeera kyesirikidde mu mbeera efaananako bw'eti. Bayibuli kyeva ejja n'eddagala nga liviira ddala eri omutonzi waffe Yesu Kristo. Kiki ky'atugamba kye tulina okukola? Agamba nti engeri emu esinga Katonda mu kisa kye gye yateekawo etuweebwa mu byawandiikibwa yeeno, egendera okukkakkanya n'okufuga okutya kw'omuntu. Totya kye kigambo ekikulu ennyo mu nteekateeka yonna ey'obulokozi. Kino tukimanyidde ddala mu bulamu bwaffe nti bw'oba ng'olina ky'onootuukako nga waliwo embeera etali nnyangu gy'olina okwaŋŋanga, tosobola kujja ŋŋanga na kutya. Okutya kulemaza ekintu kye wandikoze n'otokikola kubanga otya. Eriyo bangi abatya okubaako bye batandika era bamaliriza tebabitandise. Eriyo bangi abatya okubaako oluta lwe bakola, okubaako kye bakola. Waliwo bangi abatya okutandika bizinesi kubanga batya nti ate eyinza okugwa, tannaba na kumanya oba eneegwa oba teegwe naye n'atya. Abalala batya embeera endala ezijja mu bulamu bwabwe, abatya okuwasa batya, abatya okufumbirwa batya, abatya okubuulira batya. Kwegamba embeera nnyingi abantu ze batya. Naye bwe tuba ab'okutuuka ku bulokozi oba ku kulokolebwa, ekigambo ekyo kitegeeza kuwona, nga tunaawona embeera ezimu ezitwetoolodde, tetulina kutya, tulina kuba na buvumu ne tuzaŋŋanga. Ekigambo kino nti totya kiwa okubeerawo kwa Katonda nga yeebikkulira olulyo lw'omuntu buli kiseera oluvannyuma lw'ekibi okulabika. Okujja kwa Katonda eri Adamu ng'amaze okulya ku muti gaali mawulire ga ntiisa gy'ali, naye ate obubaka Katonda bwe yamuwa bwamuzaamu essuubi, n'amanya nti ate kati mu kifo ky'okutya Katonda ono nnyina kwongera kumusemberera bwe mba naawona okutya okuzze mu bulamu bwange. Eddagala Katonda alituwa nti tetulina kukola ki? Tetulina kutya. Eriya bwe yali addusa olw'obulamu bwe olw'okutiisibwatiisibwa Yezeberi nga yeekwese eyo mu mpuku, malayika wa Mukama yajja n'amusanga n'amubuuza nti okola ki wano? Kiki ekyamutwalayo? Kutya. Singa yali tatidde teyandigenze eyo. Kale Mukama Katonda atuteereddewo enkola eyo ey'okubeera nti tetulina kutya nga ekintu ekinaatuyamba
okuvvuunuka okutya. Nakyagadde nnyo kubanga bw'otunuulira okutya ate Katonda aleeta its opposite okusobola okukyaŋŋanga. Bwe kuba nga okutya kwe kujjudde agamba totya. Tekanyumaako. Era ekigambo kino mu Bayibuli nga bwe kiwandiikibwa mu Lwebbulaniya n'ebigambo ebirala mwe kiva, ebigambo ebyo bakakensa batugamba nti kirabikira mu Bayibuli emirundi 365 nga Bayibuli etugamba nti tokola ki, nti totya. Abakugu bo bwe batyo bwe batugamba nti era ekigambo kino bwe bakyekenneenya obulungi kirimu amakulu ag'obulokozi, amakulu ag'okulokola, ag'ebuziba, amakulu ag'okuwonya. Nti buli lunaku Katonda bw'aba akugamba nti totya, mu bufunze aba akugamba nti ŋŋenda kukulokola, ŋŋenda kukuwonya. Ge makulu ag'ebuziba agali mu bigambo ebyo. Era ekigambo ekyo nti totya, olw'okuba kirimu amakulu ag'ebuziba ag'obulokozi, kiwa essuubi, kiwa emirembe, kituleetera endowooza nti tulina obukuumi, era kireetawo obuvumu n'obwesige mu oyo asuubiza, mu oyo atugamba nti totya. Ebiseera ebisinga bwe tuba twetaaga okuwona oba okulokolebwa, ekigenda okutulokola tekiva munda mu ffe, naye kiva bweru. Kati ono atugamba nti totya, y'agenda okujja atugye mu mbeera eno ey'okutya. Era ekigambo kino totya ly'eddagala Katonda ly'atuwa okuwona okutya. Kyekigambo ky'atuwa ekituwonya obukunya, ekituwonya okwekweka okwayolesebwa bakadde baffe abaasooka mu kugwa kw'omuntu, kubanga baagwa ne badduka. Naye Katonda agamba atya? Agamba nti totya. Era ekigambo kino kikola ekitundu kinene nnyo mu kuzimba obwongo bw'omukkiriza, era ne kisobozesa enteekateeka y'obulokozi okubaawo. Eriyo abantu bangi naboogerako luli nga ye ali eyo amanyi ebibye byaggwa, nga yakkiriza nti ne Katonda tasobola kumusonyiwa. Sitaani ng'amutadde mu mbeera ey'entiisa ey'okutya n'okwogera ne Katonda, nga ye akimanyi ebibye byaggwa, akimanyi ye mwonoonyi asinga, akimanyi nti mwonoonyi wa bbaluwa, mpaawo, magombe gazza, takyalina kyayinza kukola. Naye Bayibuli etuwadde eddagala nti mu kifo ky'okutya ate tetulina kutya. Ekisuubizo ekyo Katonda yakituwa, ekitegeeza obuvumu bwe tufuna buva mu ye, obunaatuyamba okulokolebwa, obunaatuyamba okuyimirirawo nga twaŋŋanga embeera eno ey'okutya. Ekisuubizo kino ekitugamba nti totya kijja kutuwa obuvumu, era kye kiraga obweyamo bwa Katonda n'okukkiriza kw'omuntu, so era kikola ng'okuteesa kwa Katonda eri ebyo ebibaawo mu bulamu n'ebitasuubirwa ebigwawo mu nsi eno. Waliwo ebintu bingi ebibeera mu bulamu bye tuba tutasuubira. N'okeera ku makya n'ogenda kukola ku mulimu, akapikipiki ne kakukuba ne kakumenyako amagulu. Ng'oggyeko obulumi n'otandika n'okutya, famire ye ebaddewo etya, abaana bali mu masomero basoma, maanyi agenda obbaweerera, tokyasobola kukola, ofuuse kateeyamba, mulema. Bayibuli yeegamba nti tokola ki?
nti totya, kubanga ekyo kisuubizo kya Katonda, bukakafu kuteesa kwe kwatuwa eri ebyo bye tusuubira okubaawo mu bulamu bwaffe n'ebijja nga tetubisuubidde mu nsi eno. Mukama Katonda yagamba Ibulayimu, bw'osoma Lubereberye Essula 15 olunyiriri olusooka, yamugamba nti totya Ibulayimu, nze ngabo yo n'empeera yo ennene ennyo. Katonda ye ngabo. Engabo ekola etya? Abasajja ab'edda abo baabeeranga balwana, baabeeranga n'engabo. Engabo nga bw'aba atambula agiteeka mu maaso ge bw'ati, oyo yenna akuba akasaale okujja gy'ali, obusaale bukoma ku ngabo ne bugwa wali. Katonda ye ngabo yaffe. Obusaale bwonna obukuba nga butwolekera busibira ku ye, ffe ne tusigala nga tetutuukiddwako bulabe. Ebigambo Mukama Katonda abigamba Ibulayimu, totya, totya, nze ngabo yo, ne kaakano ku mulembe gwaffe bikyakola eri ggwe, bikyakola eri nze. Embeera yonna ekuyimiridde mu maaso gy'olaba ng'ekujjuzizza okutya n'okukkiriza ku nga kunyeenyezebwa, Katonda agamba totya, gwe teekayo nze, gwedde emabega wange, nze obusaale bwonna nja kubuzikiza. Abaana ba Isirayiri bwe baali bagenda okusala ennyanja emyufu, bw'osoma mu Kubikulya Essula 14:13, Katonda yabawa ekiragiro nga bali awo, entegetege zibafamba, balaba nga abasajja Abamisiri bamaliridde okujja okubasaanyaawo, tebalina kkubo lyonna we bayinza kuyita. Katonda yabagamba atya? Yabagamba nti temutya, muyimirire buyimirizi, munaalaba obulokozi bwa Mukama. Nti abaana ba Misiri abo, Abamisiri abo be mulaba kaakano, temugenda kuddayo kubalabako nate. Era bwe kyali, Katonda yabawa ekiragiro nti mugende mu nnyanja, ne batambula, ennyanja ne yeeyawulamu. Yalagira abaana ba Misiri era baayitamu. Aba Falaawo Abamisiri, abaana ba Isirayiri baayitamu. Abaana ba Misiri olw'okuba Katonda si yali abagambye bayingire, bo olwayingira ennyanja ne yeegatta ne basaanyaawo. Lwaki? Tebaatambulira ku kiragiro kya Katonda. Katonda yali agambye abaana ba Isirayiri bayingire ennyanja era ne bayingira, obulamu bwabwe ne butaasibwa. Katonda yabagamba muyimirire buki? Buyimirizi, temwetaaga kulwana, nze nja kubalwanirira, nja kubalokola. Bigambo bye bimu byagamba Yoswa. Yoswa ng'amukwasizza obuvunaanyizibwa obw'okudda mu bigere by'omusajja ow'amaanyi Musa, asomose abantu bano omugga Yoludaani bayingire ensi ensuubize. Mu Yoswa Essula 1:9, era Katonda amugamba ebigambo bye bimu nti si nze nkulagidde, ddamu amaanyi, guma omwoyo, totyanga. Ekyo Katonda kitugamba buli lunaku olukya. N'enkya eya leero mmanyi olina ebikweraliikiriza. Weeraliikiridde otidde oba mu katale gy'ogenda onookola. Weeraliikiridde otidde ekyo kye wakoze oba mukama wo bw'anaakirabako ataakugobe ku mulimu. Bayibuli egambye nti totya. Obwo bubaka Katonda bw'atuwa ng'atugamba nti totya. N'abasajja bano, abasajja abaali mu ddundiro nga balunda, Katonda be yawa obubaka obw'omulokozi okuzaalibwa, era bamalayika bwe bajja gye bali, era baabagamba batya? Nti temutya. Mbaleetera ebigambo ebiki? Ebirungi. Omulokozi mu kibuga kya Dawudi, Yesu Kristo azaaliddwa. Mawulire naye nga gatandika na bigambo ki? Temutya. Kale Katonda mu mbeera zonna ze tuyitamu ayagala tubeere mu mbeera eno ey'obutatya. Nammwe abakkiriza muli awo, mutandise ekkanisa yammwe, muliwo 13, mugamba tugenda tutya maaso. Bayibuli egamba
totyanga ggwe ekisibo ekitono, kubanga kitammwe asiima okuba wammwe obwakabaka. Mu bwakatonda temuli kutya, mulimu buvumu, mulimu butatya. Era ekyo Katonda kyayagaliza bonna abamugoberera. Katonda kyatwagaliza ekyo. Kiki ekyo ekikuleetedde okutya, kyolowooza nti tekibanga nawo mu nsi, kyolowooza nti ne Katonda takirinaako kyakukola? Ekyo tekiriiyo. Oba weerimba, Sitaani yaba akutembye ejjoba agezaako kubuzaabuza, naye Katonda kyayagala, ayagala tubeere nga tetutya. Obutatya buno butuleetere ffenna obuvumu, butuleetere essuubi, butuleetere emirembe, butuleetere okwagala Katonda, nga tutegedde nti Katonda yekka yasobola okutuwanguza. Bw'osoma mu bbaluwa ya Yokaana esooka essula 4 olunyiriri lwa 18 lugamba nti temuli kutya mu kwagala, naye okwagala okutuukirivu kugobera ebweru okutya, kubanga okutya kulimu okubonereza. N'oyo atya tannatuukirizibwa mu kwagala. Mu kwagala temuli kutya. Bwe tuba nga twagala Katonda, okutya Katonda ateekeddwa okukugoba n'akujja mu bulamu bwo, n'akujja mu bulamu bwange. Awo tujja kutegeera nti tutuukiriziddwa mu kwagala kwa Katonda. Kale mukwano gwange, mpuliriza era ndaba nga tumaliriza, tugamba nti bw'oba ojjudde entiisa mu bulamu bwo, manya Sitaani akikoze kagenderere alabe ng'akujja mu kkubo lya Katonda. Bayibuli egamba nti okutya tekuva eri Katonda naye kuva eri Sitaani. Ebyo Bayibuli yebyogera nti Mukama tatuwadde mwoyo wa kutya. Oyo mwoyo w'okutya Katonda si yamugaba. Katonda ayagala tubeere bavumu, tubeere bamalirivu, tubeere nga tujjudde essuubi, tubeere nga tujjudde emirembe gye, tubeere nga tujjudde okwagala kwe. Okwo kwe kwagala kwa Katonda. Kale ne leero njagala okutegeeza nti eriyo Katonda mu ggulu akugamba ki? Akugamba nti tosaanidde kutya, kubanga ye akwagala. Era mwetegefu okununula mu byonna by'oyinza okulaba ng'ebigenderera okusaanyaawo obulamu bwo, ng'ebigenderera okusaanyaawo ebirooto byo, ng'ebigenderera okukumalamu amaanyi. Mukama Katonda agambye nti totya, kubanga nze ndi wamu naawe. Tokeŋŋentererwa, kubanga nze Katonda wo, naakuwanga amaanyi, naakuyambanga, naakuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Ebigambo ebyo bye tuwulidde kabituzzeemu amaanyi, tutandike olunaku n'obuvumu mu Kristo Yesu Mukama waffe. Katusabe. Oli mutukuvu, ayi Katonda, mu ggwe mujjudde obuvumu bw'otugabanyizaako ne tusobola okwaŋŋanga embeera eno ey'okutya. Kkiriza tukwesige, twesibe ku mwana wo Yesu Kristo asobole ng'okutuwanguza entalo zonna n'okutya okujja kweyolekeranga mu bulamu bwaffe. Beera naffe, ayi Kitaffe omulungi, mu lunaku luno katulabe obuwanguzi bw'otutuusizzaako ggwe mu mirimu gyaffe, mu kutambula kwaffe, mu kukola kwaffe kwonna, mu kulowooza kwaffe. Okutya kusangulibwemu mu Kristo Yesu Mukama waffe. Kwagaliza Sabbiiti ennungi ng'ogenda okusinza ate awamu n'okutabagana n'abooluganda, naye okusinga ennyo ne Mukama waffe. Sabbiiti ennungi, beera bulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe
ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.